Watch out. Watch the time. We are coming to see who is Mr. Uganda. I am bringing the boy. I am bringing the rooster. Here. Aya Golola gwatu. Kana ke mu. Katwali izima buza bwe mabega. Gata. Kakole speed da. Kom. Kati nja ogenda kakuba triple. Ogenda kakuba forearm or you say triceps. Omusajja ali mu kukajjuza kati akola combination, akola forearm, akola shoulders, ata akola ne triceps. Ata awuminga buwuminzi tanaba alya olusozi lulamba lulwali no omusajja tomuzanyisa. That is it. Ali mu kuwuminga ate kilo si nyingi zayina ina kilo ntono nnyo era yetegekera competition ezigenda okubeerawo very soon. Competition za Uganda. So buli muvubuka ali eyo tandika okwolesa ekitone kyo. Osobola eno bagiyita onaweza genda tandika n'okulya emmere ezimba omubiri. Lekera bene ebyokulya akawunga n'ebijanjaalo ebyo nedda tandika okulya emmere. Lera mu musajja mulenge. What? Soko tukwate go. 1, 2, 3, 4. Ali mukola koa 5, 6, 7, 8, 9. Give me 5, 4, 3, 2, 1. Kati chikwate wote. Kati ugenda kuja ngojisa aha wote. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Kati ali mu kukola muscles z'omulubuto zeza side and side. Bodybuilding mulimu mulungi nnyo ate namwe abaami tubakubiriza. Twagala mutandika okukola ku bodybuilding mufe ku fifa. Kyoba waliwo omukyala eyangamba nangane bannange Golola zinisizaamu ku bbeere n'endizinisa n'agamba buli bw'ozinisa ebbeere era yagamba ekimuleeta mu fight kumuzinisiza mu bbeere naye namugamba ateke nakuzisizaamu gwe ojja kwewuunya. So tubaagala nnyo mwebale kuwagira bodybuilding. Tulina empaka ezigenda okubeerawo zino mpaka za Uganda zonna. Tuleesa abavubuka okuva mu region. Omanye embalala eyo wali abavubuka abanywa amata bakola bode Arua wali abasajja bali bakawunga Embale abasajja bali amaleewa. Twaleesa abasajja okuva ejjinja okuva wayonna nti kitegeeza nti omuzannyo gukulaakulanye. Twagala tumanye Bakanyama bali bameka. Bakanyama bakola security bakola buli ate Bakanyama be bantu abakyasiza okubeera ne discipline. Basajja balina discipline. So tukwasaganye babo batuyambe. Bakanyama yeetaaga okubeera mu banka. Bakanyama yeetaaga okubeera mu bintu byonna. So Bakanyama mubawagire mubawe ku ssente emibiri gisobole okubeerawo security wise. Basobola n'okukola mu magye era ze neewuunya omukulembeze n'abanga olina omusajja amukuuma alina akakono bwe kati. Era katulina omwana waffe wuuli omwana ow'ennabweru omwana bodybuilder ebyuma abimazemu akabanga nga ajja bimeketa bumeketa kati ava ku Golola Talent Academy amaze okumeketawo ebyuma byameketa. Era mugambye mu wiiki 2 ngenda kuba nkyusizza omubiri gwe agenda kwongera okufuna tons kubanga competition gyagendamu babala nnyo tons ezo okulaba nga maso so bajja bagibala nti alina maso 8 alina okimanyi nti waliwo ne maso y'okkabina bannange omusajja akola maso y'okkabina naye tali mwangu. So kati omubiri mulungi nnyo naye agenda kwongera okukola tons kati gunyirira bunyirizi. Kati era omubiri gwe tuguyita sex body. Kati twagala tujje mu mubiri gwa sex body tuteeke omubiri gwe bayita competition body.